Bugalo n'akalulu atenderezebwe ng'agulumizibwe ng'aweebwa ekitiibwa muli bulungi kwatako munno mu ngalo omugambe nti webale kusabira Ssaabakabona akukomawo umubuuze nako nti oli otya eyo bantu ba Katonda neyanzizza neyanzege mwebale kwagalana mwebale kubanga mwagala omujjajja mwebale okubanga mwagala obuwangwa bwammwe njagala okusooka okusiima n'okwebaza management y'essinzizo lino okuli Maama Nantebe Maama Nantebe n'olukiiko lwo mwebale nnyo mwebale ddala engalo ezo tezimala Nantebe Nantebe tulina abantu abapya wano abatakumanyi abalala bali ku live abalala bali mu kusinza kuno yimirirako maama weebale nnyo weebalire ddala kale nno bassebo ne banyaba ekirabo kyange ekyolwaleero kya nnaku za mwezi 29 nnaku z'omwezi 29 twateeseteeseeyo abaana baffe Bisasa agenda kuba awezezza emyaka 4 abadde agiweza lwa 6 zijja kuba 28 naye kati olw'okuba 28 lujja kuba lwa 6 ate ninako mutabani wange ssentebe w'Abakasamitala agenda kukola embaga kwe kwanjula kwe ate nga nze mugulidde omukyala oli musiraamu gwe mulaba n'entalabuusi kakati ku lunaku olw'omukaaga ngenda kuba mu kwanjula okwo kumpi ne midiya yonna tugenda kuba bwe tutyo kakati ne tusalawo nga 29 lujja kuba lwa Sande Maama Nantebe White Party twakuyise ng'omugenyi omukulu ku birthday y'abaana era Maama Nantebe twakuwaddeyo omuntu omu yekka g'osinga okwagala mu ssinzizo kubanga nakoze White Party y'abantu 6 timunyiiga kubanga yammwe naye ng'ate birthday y'abaana bassebo ne banyabo tulina abaana 4 awo omukulu ye Nabukeera Jjumba amuddako yenna Bisaso addako ye Bisaso addako yenna Nnenge Najjumba abaana abo 4 abato bagenda kuweza buli omu tubakolera birthday yaabwe era nga bwe tukola eyawano saagadde mu kirabe bulabi nga Nantebe twamukubidde bukubizi kasimu era Mutondezi mu First Choir twawaddemu abantu 2 batuuka ne munne ba director eri ku BAM Records twawaddeyo BAM yekka mu ssinzizo twawadde Kabona wa district banaye White Party bwe batakuyise naye tojja tojja kusigala ebweru atonyiige ogambe nti lwaki ffenna tugenda kuba twambadde white Kabona yanduka sikubudde nga bukyali 28 onooba tomaze kubikola si ewaawo egundi eri twawaddeyo Jjajja Ndawula ne Trevawo twabawadde 2 n'abalala tujja genda tubabuulira mpolampola naye abali wano mbogeddeko White Party katwaniriza omuntu omukulu ennyo bassebo ne bannyabo Ssaabafumbo w'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono Jjajja Musoke ekituuza Jjajja Musoke yimirirako abantu bamulabe bassebo ne bannyabo oyo Jjajja Musoke ekituuza emyaka gy'alina togimuwa lubaala akuuma era ye muntu eyasooka wano mu Buganda ne mu Uganda okugattibwa mu bufumbo obutukuvu mu nzikiriza y'obuwangwa n'ennono Jjajja Musoke yasiba ebbona nga sinnafuuka kabona naye nga ndimukkiriza ne bamugatta naye bwe baali bamugatta era ku mbaga bwe bamugatta era naliko era nze nali omuyigiriza omukulu naye nga sinnabeera kabona kati timupapa nnyo nabwakabona nze nina gyenvudde mbadde nnyomyako nekiza ne sankisi embaga nze nali mwana muto nga nkula ekyansiba n'abasajja abakulu
nakola nabo oyo jjajja Musoke nakola naye musabo ebyalubale n'ebyamayembe twakola ffenna mwaka ogutali kumwetaliki ebiri kati nze nina experience siyogera mu byogere n'amala n'akwata mukyala we n'amumpa ne musamiza ne musiba amaliba ne mutwala ne ku ttabaalo kati ate nefuuka muzadde mu lukyalo omanyi okukwata mukyalawo n'omuwa omusawo w'ekinansa mukusamirize omanyi kitegeeza twali ba mukwano kati abantu abamu mujja kubalaba nga tubanjula naye nga mubayita ba bulijjo nebuga nti oyo jjajja Musoke ngolooza nti tubadde awo eggulu twabadde twebalabalamu nga jjajja Musoke maze naye emyaka 3 naye namusanga ayina essabo kati ngolooza yasamira ayina emeka kuba nasanga jjajja Musoke nga ye mwana wa Nsiko Teyomba omu ku baana abakulu Nsiko be yazaala naye mwene Nsiko n'okumanya temwamukola ki temwamumanya kati lwaki lubaala abalema maisansi nabaga saagala kwogera ku bantu nga tebakola ki nga tibaliiwo bantu ba Katonda bweza kati mulaba muti agwanidde okubeera Ssaabafumbo oba nedda ajja kubeera Ssaabafumbo mpaka lwetuli musiika tulyoke tuteekeko omulala kuba tebamukuganya siwulira naye avuganya kifo ekyo basabo ne bannyabo mbasaba nammwe mukole namubiri ofumbire Ssaabakabona mpaka lw'oliva bagaye nti omufumbi wa Ssaabakabona yafudde ng'omusirikale wa Maama Nnaabagereka bwe yafa jjo Maama Nnaabagereka n'awaayo obubaka naye mmwe lwaki buli we mbeera mukola mugenda lwaki mukola musenguka nti Musoke mukwano gwange emyaka 10 emyaka 5 gasi mukwano lwaki timukuma mikwano basabo ne banyaba ekireese obutakuma mikwano wadde nga kale nga sinagendayo eyo njagala kwebaza musajja mukulu Nasa webale nayo tukumidde nnyo emabega n'omuzindaalo ogumu omuzindaalo ogumu microphone eno tetukolera kubanga basabo ne banyabo goyinza okukwata ekitundu ekyo ekya Kabaka Mwanga gwe tugenda okusomesaako nga bwe tukisomye mpaka nkiyigirizeko kimaleko nga tebakizeemu munakitegeera kakati omuzindaalo ogwokubiri jjajja Nasa ekitufu gwetaagisa Maama Nantebe Kabunandugwa twetaaga emizindaalo ebiri tukole abantu banyumirwe siewaawo omuntu bw'andaba wano nanga ndi Ssaabakabona yakomyewo okuva e Geneva yakomyewo yatuleka wano nga twakava mu matikkira n'atambula n'agenda aba asuubira saaviisi muliro siewaawo naye kati egenda kunnema lwa muzindaalo naye tujja kukolako kye tukoze asomye ekitundu genda kukola naawe basibo ne banyabo ekyaleeta obuzibu kyekyo kye mwalabye Namugongo Kabonandugwa obwedda kyayigiriza obwedda nkugoberera ssebo obwedda kyayigiriza naga nti abantu abo baafuna ebizibu balina ki naye baganda baffe be bali eyo njagala kubategeeza Seeka Kiti muganda waffe siewaawo naye byalwanira nti Namugongo basinza ebiwumbe ne Makka bye basinza byalwanira nti Namugongo basinza ebiwumbe ne Makka bye bakola ki naye lwakuba nti benjawulo yaabwe bali mu buwangwa ki bwabwe Seeka Kiti njagala okutegeeza abasiraamu bakukyaye bakuga nti emmotoka gizzeeyo era waliwo omukyaddondo ku TikTok ye kuliko Seeka Kyaddondo akugambye nti ddamu otolwa sahada asahadu alla ilaha wa nasahadu anna Muhammadan bamugambye mbwadde mwalayire akakasa obusiraamu nti ddala ndi muki ndi musiraamu kitegeeza ddayo ku 0.0 equals 0 kitegeeza Seeka Kiti banno bamaze okwegaana tokyali musiraamu agambye nti emmotoka gye bakusaba Seeka Kiti yakuweebwa bantu bwera abantu abagikuwa si basiraamu kakati bw'ona omala okuddamu n'otola sahadu n'okola by'olina okukola agenda kuddamu akugulira emmotoka empya ulira bwe bakulangira naye raba abantu b'obujjajja
siye wao seeka kiti tukwaniriza byonna obigezezaako bakulangidde obunaku bakoze byonna bwe budde okomewo mu buwangwa n'ennono bakulangira kamotoka jangu ofune amamotoka bantu ba Katonda bweza kubanga tebayinza mwagala yamuga nti sisobola kwesinza byosinza nange siryesinza bye wesinza biri mu Surati Bakara aya ya 6 sigenda kwesinza mmwe bye mwesinza nammwe timulyesinza byenkola ki omuchwezi agenda kusamira lubowa kale omulundi anasamira nabingi omunyarwanda tange anasamira ekiteega basebo ne banyabo tuweereza Katonda situgenda kwesinza bye mwesinza timugenda kwesinza bye nesinza kubanga siri wa kika kyammwe utegedde waawo tuli mu nzikiriza ya buwangwa na nnono naye jajja dduku erinnya liwulidde dduku likulaga kudda waawo si butalejja ebutaleja waliyo baani abali ebutaleja banyoli be bakola ki sigenda kwesinza bye wesinza wabula ngenda kugamba nti ddayo mweka ekiseera bwe kiribanga kituuse okusalawo kwa Katonda ogenda kuddayo noonyerubaalewo buuza munno tiowa omumanyi mubuuza okitegedde lubaale wandugwa yamuwa si wajjumba owajjumba basisinkana busisinkanyi nga bwe musisinkanye wano seeka kiti akyogedde nti ekituufu ebuwalabu abagenda emakka oyo si Katonda wammwe takyogedde n'aganda mmwe abagenda Namugongo si Katonda wammwe omutonzi wammwe yasalawo owammwe yabagamba kusabira tugere maaso owammwe yabagamba kukola ki kubanga abyogedde olwaleero abasiraamu abayisizaamu eggaali n'abakatuliki n'abakristaayo n'abayisaamu eggaali kubanga kyekituufu amazima Kurani egamba nti kule hakku walao kanu mulla yogera amazima newankubadde gakaawa amazima gali kufuula owaki naye ndabeseeka kiti nga n'obuba bumuguddemu social media kyemukola kubanga amazima gatandise omufuula ow'eddembe amazima omutonzi wo yasalawo ng'omanyi jjajjaawo ng'omanyi omusamba gwo abasajja baatugwira basebo ne bannyabo ne batujjako obuwangwa bwaffe ne batujjako emisambo gyaffe ne batujjako amayembe gaffe bakuga nti omusajja yayina ejje Ssekabaka Mwanga basammula ekkere temukimanyi nti ekikere kya jjajja Kawumpuli tokimanyi nti Kawumpuli lyekkubo ge mazima era bwe bulamu bwe tuba tusamira wamala tokimanyi nti effumu lye bakuweereriko ebyoya by'enkoko empanga emmyufu lya Kawumpuli enkoko eyo si yakiwanuka gwe tokimanyi nti ero lyejjembe ly'ofuluma nalyo nga gemaanyi agajjudde obuyambi okuyambako gwateesobola kati Ssekabaka Mwanga yalina Kawumpuli ne bamuyita basammula ekkere nti ekkere ero konoolyesammula you know what I do tugende maaso kakati Ssekabaka Mwanga baga nti yalina enjuki yalina ejje nga mulimu ejje ly'enjuki gwe ng'ogambirawo ti ojjajja Namuzinda lyali jjembe lyani lya Namuzinda nga lyeriga nti Kabaka Mwanga gwe lizinda tiyeebaka yalina ejje ng'alina empingo y'amaato amalwanyi n'otegeererawo teno ku lukalu yalina ekabaka kinene mu nnyanja ng'alina ekabaka bulamu ye Mukasa si ewaawo bakuga nti omusajja yali yateekateeka ensi ye nga yagiteekateeka ng'erimu ennono erimu obujjajja ng'alina enjiibwa ze bateekako ebbaluwa n'enkusu ezoogeranga abantu kubanga mugumanyi omusango ogwo gwaba ennyonyi enjiibwa si ye yagwa ku Yesu mbu si ye yamulanga si bwe bagamba ejjuba eryo lye boogerako waliwo omusamiza atalina njiibwa waka kati ataasomanga kati omanyi obuyiibwa obwo magini
kubanga toli muyivu. Bantu bakatonda bweza tukudde n'abasamize abatali bayivu, abatamanyi bwa bujjajja, abatasoma nga seekoli bwagala seeka kititi ekikula abantu bakuyita seeka. Oli seeka oba oli kiti wasoma. Kati naffe tugenda tulaba abasamize kituufu nga bamuyita jjajja noga naye ono obujjajja bumulondoola kawompoke nga tikakuba bulungi obusenge buggale tiyeetaaga kuddamu kulokola ono. Bantu bakatonda bweza kati osobola okubeera musiraamu nga banno bakulaba oyina entalabuusi era osaala nnyo naye ng'ekituufu oyina ekikubulako. Nabagamba nti ke twasitula emisambwa ne tusitula emizimu ne tusitula amayembe ne tugamba abantu okudda ku nnono yaabwe nga wanuteekateeka bakabona nkulayira bafaanga bajja kuyimirira ku bituuti babuulire lubaale amuteekeo kubanga batandise bugingo temwamuwulira nti ekituufu lubaale gyali beesima bokka kubanga waliwo Ssewamala Musoke atudde ku nnamuzika abaga nti ekiseera kyaggwako amasinzizo emizikiti mugituwe tugisamiriremu. Omusajja Kasimu yayogera nemugandi naye Kasimu jumba ngoweerijjako ng'ojja kufuna obuzibu mumuwulirawa kati ali Saudi akuba kyeyo ali mu kiyumba ky'Abawalabu. Kasimu ali mu kiyumba ky'Abawalabu akuba kyeyo ndiga gye twateekakaawo. Ffe situlwana n'abantu njagala kubabuulira abatatwagala bagenda twagala. Ssekawumalo yagaa nti gwe jumba akuwadde obudde neŋŋenda mwaka ivuzi nemugaa nti Ssewamala ali kigo madda mpaka ngenda kumala kufukamira nyambe Mukama Katonda ti Ssekawumalo aba agonze bamusonyiwe nze naye nga sikikoze tasobola kudda. Bassebo ffe twogera n'omutanzi. Njagala okusinziira wano mbalabule mutuwalampe empola ovanga ku muntu alina ejjenga lya njuki, alina ejjenga lya ŋŋamiya, alina ejjenga lya misimu nga yazuukusa bafu ne bakola. Kubanga omufu olumumuza tumutege magombe aba alinayo puroguramu anoonya gwe muzzukulu wakukolere. Kakati mmwe emisimu gyonna mugiyina temumanyi gikozesa gyabaseeka kiti nga mpita nga mugandikenda okuba emmese eyo ng'akuba. Yes, nze nabagamba nti mu bulamu bwange ngenda kukola ebintu bitono nnyo naye mu kufa ngenda kukola emirimu togenda kugimanyi kubanga buli ssabo nina odikolera. Bantu bakatonda bweza kitegeeza buli muzzukulu nina omukolera kyokola muzadde abaana bammwe mubayise balubowa mubayise baligawesa mubayise bajjumba mwenna mugenda kubisamira. Era okufa kwange tikubatiisanga wabula tyanga okutyako okutyako. Otegedde? Tyanga okutyako okutyako. Profesa asigala profesa razivunule. Bantu bakatonda bweza kubanga bassebo ne bannyabo okutyako okutyako kubi. Kakati Seeka kiti ali mu kutya ne bajjajjaabe bamutya n'ekibinja kyakolera kimutya n'abe Namugongo bali mu kumuvuma n'abako kakati ali mu kutya kwa kutya kwe. Tya okutya kukola ki? Banaye bawange yanfuddeko naye ne mu nnyumba akola ki? Banenze nalabisa bakabona bamuzinze buli bwenninya mpulira ntyawo ndaba omusajja oyo enfa gyefuddemu alinga ndaba. Okitegedde? Tya okutya kukola ki? Kakati oli mu kutya lubaale nga sinnawanga jjembe lino nga sinnasamira musambwa guno nga sinnakkiriza nga Mukama Katonda bwakkiriza ngenda kukola ntya? Oliwo oti eno oli mu ekereziya eno oli oba pasa Bugingo yasinga oba ngende mu ekereziya oba ngende mu muzikiti oli awo oli wakati w'okutyako. Tyanga okutya kukola ki? Ate nagwo ngufuule musomo kanguleke.
bantu bakatonda bweza abantu bali wakati mu kutya abantu bali wakati mu kukola ki njagala kubuuza gavumenti eno kikyetayina wekiri buli kimu ekikola ki naye mpulidde olwaleero nti bagibanja obuwumbi n'obuwumbi erina okugenda ku akawunti ya Jumba Luwale aligawesa ejjeko $2 million kwezo ze tutakozesa esobole okukendeeza ku mabanja kati bali comfortable kitegeeza ndi comfortable nina looni nina manja sendi comfortable kyange okutyako okutyako otegedde nze sirina gwentya wabula nsenga kuseeka kiti ti omutonzi waffe yasalawo naye owe tasobola musalirawo mu Luwalabu mumanyi lwaki yakedde ku makya n'agenda ku Idi Aduha ey'okusala ebisolo n'alekawo omusamba gwe bayita Ddungu Omuyizzi n'alekawo jjajjaffe Mukasa n'alekawo jjajjaffe Kiwanuka n'alekawo jjajjaffe Musoke nga bwe bakola nti embuzi ya Luyina yasaddaakidde Bawalabu onkwasa bulungi bo ne balyako ennyama ne bazimba obubuto eggwanga lyaffe ne likenena emisamba ne gisitula omukisa gukulukutira Buwalabu ensi gye twali tusinga kati yetukola ki because of the stupid creature eziri wano bantu bakatonda bweza kakati okwo kuba kutya kwa kutya okwokusiruwaza abantu abakulembeze ne babeerawo nga bakulembeze kubanga tulina obwakabaka obwo bukulembeze kyetaagisa okuvaayo Jumba Lemmani omuweereza wa baffe Ssaabasajja Kabaka abagambe nti Kabaka mwangamizira kyogamba teri baganda babadde Namugongo nga bagenza okukomerera Kabaka Mwanga okumutegeeza nti yatta abajulizi naye ddala omuntu eyeefulidde mawaggali buuza abali awo bazeketta emizimu gye bakuŋŋaanirako ng'Abaganda bagifukamireko basobole okugisaba ng'Abaganda gisobola okuzimba obwakabaka bwabwe nga gye gyali gigetta obwakabaka oba gisuula bwakabaka ekibuuzo yeetuze bamuzika ku bijja agudde mu nnyanja bamuzika ku bijja wali awuliddeyo nga baka nti ennyanja mbi oba agigwamu yaga nti yagenza alaba be bategeryato baalitise nnyo buli agwa mu nnyanja gwe basalire omuki ayugetimi kakati bassebo ne bannyabo bw'abanga ddala bali baali babuuza owali awo baali babazeketta era nga be balina omulego ogukoma eno naye nga be bakizita omuto abaga nti bassebo kubanga akugenda nti yayina ejje n'ayita omusajja w'ekkuusa genda olabe bakabona bano abatakyayambala byambalo nze Ssewamala nkugambye ti abo bakabona tibakyampulira saabakabona nakutuma ku nsi nga gwe muweereza wange genda obagambye nga nzija nsekera kabona ndugwa katakyasinza kakati egyo emizimu gye bafukaamirira ne beetuuma amannya ne bakwata abaana baabwe era ne balwana nti bo bakatuliki kituufu kisobola okuzza Buganda ku ntiko buuza munno bw'obeera n'omukulembeze omubi kitegeeza nawe amaka gabeera maki kati abakulembeze baffe si balungi kubanga bali mu kutyako okutya kwabwe okutunda ku nsi yaabwe ne bagiryako kyokka nge Bulaaya gye tulaga tugenda Nambugo batuyitira mu buwangwa na nnono bo bali eno basinza Bakatuliki n'Abakristaayo ti obuwangwa ku ntikko obuwangwa buteekwa kuba ku ntikko nga Mmengo etegese omwoleso gwa Kabaka Mwanga sirina gwe ntya oba sirina gwe nkolera siyewa paka nti hatayogedde atya sirina gwe ntya kubanga bassebo ne bannyabo baga nti tyanga kitaawo ne nnyoko ennaku zo zibeere nnyingi mu nsi Mmengo please olunaku olusinza emizimu gy'Abakabaka Mwanga abategeka enseena abategeka amannya abategeka ebika abalwanira ensi yaabwe entebe gye mutuddemu Mmengo olunaku olulwadde bassebo ne bannyabo nga tuneenunula ng'Abaganda nga tuneenunula ng'Abaddugavu nga tunasabira abantu baffe tuyina okusinza
n'otuuka e Namugongo ne bakwasa omuzinda aluga nti Kabaka Mwanga mulungi nnyo mwajja okumulumba okumusaanyaawo era mmwe mwazingamya ensi yaffe era mmwe mutambuza abantu ebigere. Kabaka Mwanga yali yateeseteese obwakabaka bwe mwamutta nga tannatuuka na ku myaka bwegiti. Bassebo ne bannyabo nganze Katikkiro azze wano okuserebuleetinga Namugongo. Bwe budde mutegere nti emizimu gyaffe muwandiike Kabaka Mwanga ng'omuzira kubanga sigati yabawa ttaka lino ery'e Namugongo temwali libaddeko. Sitatimenti eyo yali ebavuddemu. Kati nze nkolera ninagwe nkolera kubanga abantu bagenda ne bakutuuma otunuulira. Pulezidenti w'eggwanga n'asituka n'aga nti nawadde Namugongo obuwumbi 2 nze nawadde egindi obuwumbi 5 kubanga mukuŋŋaanireyo muzimbe ekifo okutusiruwaza. Kitegeeza bafuuka baajenti baabali okutusiruwaza. Namugongo yali kuŋŋaanye ne batoola 10% oba 1/5 ku ssente zikuŋŋaanyizibwa nga zigenda e Roma ne zizimbira Abaganda enguudo. Bantu ba Katonda mweza baali kuŋŋaanye ku ssente zezibwebwayo ne zikolera abaana amasomero. Ne bakakale wadde mwaleeta okusolooza wano omusolo naye omusolo gwonna gwe musolooza ne miliyoni obuwumbi bwe mutwala e Roma twawuzeeko tuteeke mu revenue. Ekyo Rwanda kyekola. Waliyo ekkanisa 5 buli lwasande wa revenue abatudde wano. Ebirabo omusumba byasolooza babigabanira wakati mu gavumenti y'e Rwanda n'eno. Genda otuuke mu ggwanga lyabwe olabe bwe lifaanana. Genda otuuke 20 years lyalinga tawuni kirowooza. Genda otuuke mu ggwanga ly'e Rwanda olabo balisobola okufaanana Uganda. Bassebo ne bannyabo, bassebo ne bannyabo. N'oleeta pasita n'asolooza omwana omuto okuva ku 10 okuva ku 10 kubanga Katonda ayamba. N'asolooza byonna ne babisolooza ne babeera nga balina n'obuwumbi ku akawunti. Ne bazimba ekkanisa. Gavumenti yali badde etudde nti kale omusolo gwe mubajjamu muleete tuyambe ku bakyala abazaala. Naye bapasita baniiguuka kubanga baagala bapasita basolooze babakuumire mu buyinza. 0.0 equals 0. Saba kabona tebajja kutta ne mbanga nze nsoseeyo. Bantu ba Katonda bweza ekyo kikuwa bulumi owulire ennaku okwata omwana w'omugyeko ekinnya ky'eddiini. Omukwasa bulungi. Abaana baffe baggweredde Canada, abaana baffe baggweredde London, abaana baffe baggweredde Dubai kubanga ensi tekuli afaayo. Eyasigalawo afaayo mu nsi aliyo Ssaabakabona Jjumba Lubowa Kawesa. Bantu ba Katonda bweza kakati ozaala omwana n'atambula butambuzi nagalaale tomanyi anaafumbirwa tomanyi kyanaalya n'otunda ettaka ne liggwawo kubaweerera nga ne gye balina okukola tewali kubanga sisitimu yafa. Mbeera atya nga nze Jjumba Lubowa Kawesa si ewaawo naye bwe ntwala endaga muntu yange gwe Jjumba Paulo nasookako Paulo Jjumba. System bweto bweri gwe tunula ku biwandiiko bye ne bw'osookako Jjumba basookako Paulo Jjumba naye nga ddala Paulo ayinza okwogerera ku ggwe. Bassebo ne bannyabo abaddugavu musuukuke ffe situyina kyakubakolera situyina kyakubawa ekyokubawa kwe kubajjako enjegere z'obwongo nga tubazza mu bajjajja bammwe. Bantu ba Katonda bweza oyina kukulaakulana na jjajjaawo. Obwakabaka Mutebi buyina kunywera na bwakabaka Mwanga si ewaawo. Obwa Mwanga bunywera na bwa Muteesa naye bakunnyonnyodde nti bano be batta kitaawo olw'okuba be bakufuga. Mwe mwamutta kati nina okubafukaamirira. Nze Jjumba nga nyiza okusiruwala okutuuka ku leveeyo sisobola. Olwaleero nga banzita omukwasa bulungi nga ndugwakeera
nga mwatta kitange munnange mwannafuya naye nga bamumpadde emmotoka munnange nja kubafukaanirira ekyo kyekiyinza okukolwa. Abazungu baatutta, abazungu baatubba, tumaze okutuuka ewaabwe bali ku buwangwa naki. Muddeeyo mukole obuwangwa bwammwe, muddeeyo mutereze obuwangwa bwammwe, muddeeyo mutereze ennono zammwe, si mu bubi. Ffenna tuli bawambe, ffenna tuli mu kaveera, ffenna twafuuka nseenene. Munkwasa bulungi. Njagala okuyisaana eddoboozi lyange okwebaza omubaka Muhammad Nsereko. Yatudde mu kayimba nti nze lubaale w'ekika namutereza, lubaale w'ekika namutereza. Mwebale eyo influence nnungi kubanga n'omwana abadde atya okusomera yategedde nti Muhammad Nsereko lubaale w'ekika yakola ki? Bantu ba Katonda bweza nammwe mukole bwe mutyo. Abayimbi bannakatemba mwenna muddeeyo nga mukola obujjajja. Sigenda kulekerawo kutambula kiro, seetaaga mundu, nina amayembe, buli annumba nja kukuloga. Nze kambabuulire si byakunyumyamu. Mwe mumbuulire gwe nagamba okuloga nadde engulu nga takomyewo wendi. Wali omuntu akutawanya ng'omuloga kuba Katonda yatuwa ebintu bimeka? Yatuwa obwakabaka bw'ekiddugavu bufugibwa kabaka bulamu, bufugibwa kabaka kinene, n'atuwa obwakabaka bw'ekyeru bufugibwa kabaka mukasa. Tuyina kala bbiri embi neki. Nze saagala kubalimba basebo ne banyabo, nze ndi mulogo. Era toyimirira noga nti naye kiki ekiwangaza Ssaabakabona n'ayogera ebintu ebifaanana bwe bityo mu ggwanga nasigalamu omu kuba kye nasamira nakitegeera. Siina kigendererwa nti ekigendererwa kyange nfune abalwadde bajje mbalagule. Siina kigendererwa nti kankole abantu wano nfune ssente nnyingi ngule amamotoka mangi. Siina kigendererwa kyovola nsobola okukwata $1,500,000 nenziteeka mu lugendo lw'e Bungereza. Mba n'akadda nenkwata 10 nengenda e Geneva. Mba n'akadda kati nga nnyo ngenda Canada oluva ku mukolo gwa jjajja Seeki nga ngenda nga ntuukayo nga mbaga muli babbi era twabakoowa. Ye message yange. Siina kyentambuza kirala. Eyo ye message yange. Gwaganja oba Bulaaya bwagendayo oba akola ki kubannyonnyola nti twabategeera n'okusumulula bajjajja baffe n'emisabu egyo gye bateeka ku mpingo okukomawo mu nsi yaki yakyo. Oba mbadde mumanyi nti Kyagulanyi yekka yali mu situlago, nange ndi mu situlago ya bujjajja. Bantu ba Katonda bweza nammwe mbasaba okuyimirira, okweyambako, okweyagala, okuyimirira musalawo musamire nga kye musamira kyeki ekyammwe, okuyimirira obulungi, okusalawo ensonga z'obujjajja nga zezo zennyini eki ezammwe. Munkwasa bulungi. Katonda okukuuma nga wawanga amayembe go ge mayambi amazadde era amakumi g'empya. Katonda okuwulira okukola ku ssente, emizimu gye gyakola ku ssente era gye gyaleeta ensimbi eŋŋanda wano. Si ewaawo. Katonda okweyimirira ng'omusangwa gwe wasangwa ku nsi gwe musambwa otambula nagwo. Omukyala tambula ne Nakayima, tambula ne Nakayaga, omusajja tambula ne Bamweyana. Mugatte ekintu kikole ki? Kitambule. Bantu ba Katonda bweza. Olunaku luno olwaleero lunaku lwa kusabira Kabaka Mwanga. Kabaka Mwanga tugenda muterako akabaali. Emizimu gye gisituke. Kyogamba anaaleka abatamwogerako. Anaaleka abatamwogera. Anaabeera n'abatamwogera kaleka abamwogerako. Kubanga gwe jjajjawo bw'ofukamira mu kibbo n'omuterako akabaali tasanyuka. N'akuloosa. Bassebo ne banyabo. Njagala okubabuulira. Olunaku lumu nalina mukwano gwange Munyarwanda atuula eyo bayitayo mu Birunga.
mu birungi eyo oludda lw'eruhenjeri eyo ye waali pulezidenti wa Rwanda gwe bayita Hakizimana bayita Kisenyi natambulako kuyita Zaire eyo yanama nti njewe nasimusumu mpaka nikubita mpango mpati ansanganiza umugati hobe rw'amasuzu rw'amagurane mu Rwanda enyamanza yanjye Masaka batubiye kare mu abajeseramu mbavunulire mubuze ku Banyarwanda bali mu bajja muri bawana kakati basebo ne banyabo ekigambo ekyo kikulu mbadde ntunulira nengamba naye Pastor Bugingo ne kitwala kayagala kivaamu agayiba nenze taata wange Munyarwanda era nze bebanzala ne bansula nagenda e Rwanda taata wange kakati ali myaka nga 17 naye bwe tudda kujendaga muntu bwe yawandisa awezeza 10 naye nga emituufu giri 17 wabula taata wange takyalya mmere 2 years anywa mata era ekimuleetera okunywa amata n'ebirala biri anywa ku twenge kati Pastor Bugingo abadde atutegeeza nti nze taata wange mugulira omwenge kyokka mwabaga ate mugula naye yennya bingi wamuwa muki kyabadde ategeeza naga nti naye omuzadde ye Katonda wa wano ku nsi bwe namugamba alokoke ave ku mwenge nengandi naye omuzadde ye Katonda wa wano kuki ku nsi otyanga kitaawo n'ennyoko ennaku zo zibeere nnyingi muki kakati munange yeye Pastor abaga ati munywa naye omwenge agugula n'okunywanywa ng'atwalira nabingi kyabadde ategeeza basebo ne banyabo tosobola kutunuza maaso ago n'ogayisa mu ndabirwamu eyo n'ogayisa mu kisenge n'omanya nti omwo munda mulimu sewamala tosobola kakati omuntu bw'akola statement n'aga nti era nabingi ewangaaza munnange nze nakutuuma Bugingo Bugingo kitegeeza ki sikyekitegeeza naye kabona Bugingo olina kudu mpaka kwero kitegeeza okuzza emirembe kakati era nze nakutuuma Alozias kitegeeza bw'oba walokoka kakati akuzadde nti akuzadde mu Katonda nga bwe mbalokola wano ne mbaza mu bujjajja ne mumpita kitaffe mu Katonda kati gwe Bugingo bw'onondokola nze kitaawo yakuleeta ku nsi tofuuke kitange mu Katonda abadde abyogera timugoberera social media n'agamba naye nze taata ne muleke wange simugulirayo mwenge naye bw'atuuka wali e Busega ng'agamba mutabani wange oyo amuvuga okumuzaayo e Rwanda ti Katonda noonya mwenge sijja kugenda kakati kata sebo kali bakata ka mwenge ulira jajja ulira kali bakata ka mwenge kekali gende bugo kuwaba kakati Bugingo bwaba wabisa mwenge ku kitaawe n'amata ayogedde ku bintu bibiri amata n'omwenge kubanga mu Chwezi kakati gwomulokola ali mu kanisa owabaddi tijja otwala ekita ky'omwenge n'owaaba obwavu n'owaaba obutafuna n'owaaba obutaweebwa kirwatwala ekita ky'omwenge n'owaaba obuwulu obukumazeeko ebbanga n'obaga ti jjajja mbeetikidde ekita ky'omwenge ndi mukazi mulungi era nange natondebwa ng'abakazi abalala n'eriiso lyange ndinaaba ndyogedde tabadde nze abadde jjajja kakati jjajja munnange ekinnaabye eriiso lino ndeese ekita ky'omwenge onoonye ku mizimu gyo gye wagenda nagyo emagombe gwambale muzzukulu ogundi oba n'omulala nange jjajja nfumbirweko nfune gwe nsula naye mu kifuba muntu avaawo n'afuna omwami omutabiriza teyafunye mukyala muntu avaawo n'afuna omwami kati nga musayuzi basebo ne banyabo
omutabiriza wa Mukono district yafunye omukyala. Kakati kitegeeza nti omukyala abaddewo ng'anoonya n'oli ng'anoonya ovaawo n'ofuna. Era naffe tulinda anytime embaga ya Nantebe ejja kujja. Bisoboka. Bantu ba Katonda bweza. Kakati naawe tiweekubagiza. Tiweetuga twala ekita ky'omwenge, twala amakula, twala akattamukago, ogambe nti jjajja njagala omwami owange. Omusajja bw'aba akulese oba omukazi ng'akulese tomwesibaako. Abakyala mbabuulire. Ngenda babuulira ekigambo kino abantu tebawulira. Ente tekaddiwa kibumba. Ente tekaddiwa ki? Kati ku mubiri gw'onoonyako ekibumba kyo tikisobola kaddiwa. Bantu ba Katonda bweza. Kakati bassebo ne bannyabo gw'olina okweteekateeka ng'onnyonnyola jjajja mu budde bwo n'ovuga nti kati ntuuse, jjajja ntuuse. Obudde bukoze ki? Ng'otwala ekita ky'omwenge, amakula n'akattamukago, jjajja n'omusaba ky'okola ki? Ky'oyagala. Bw'oba tosobola genda ewa jjajja Musoke, bw'oba tosobola genda ewa Ndugwa, bw'oba tosobola genda ewa Mukiibi, bw'oba tosobola genda ewa Ssaabakabona, muggyeko olunaku lumu nga muzze okusinza, okaye Kabona Ndugwa mpa ekibbo, ompa olweza n'ebbombo n'ekita ky'omwenge, ngenda kuwaaba mizimu kubanga Kaasa Mitala yawasa. Y'ensonga lwaki jjajja Jjumba alina Ssenkakulana. Bantu ba Katonda bweza. Bisoboka. Bikola ki? Kubanga omuntu akulimba ng'omutonzi we asalawo nga naawe otadde mu nkola. Baga nti Lubaale amenya. Naye Lubaale amenya ki? Yenkanankana n'okufuna wuzu essaawa 12. N'oteeka ekyenyi ku ttaka n'ofukamira n'okunaamiriza n'oyimirira ondagedde physicals n'ogikola ne ziwera 5 ne ziwera 7 n'ogenda ku 9 ku 12 mpaka eswala 5 every day. Lubaale bw'atyo bw'ali. N'olunaku lumu olw'okusinza ne lukulema kubanga bali tibalina nnimiro, tibalina byakukola nga bali mu lusenyi, balina keera kutambula bwe bafukamira bwe basaba. Naye ffe jjajja tutonda nga tulina ebyokukola tusinza Lwamukaaga na ku kijjiro kya Lubaale. Lwaki tusaba Lubaale nga Lubaale wa ddembe? Lubaale wa ddembe. Omuntu asembayo mukamba muli abavubuka gwe bw'olaba ng'omulokole ng'aleekaana ali kukuba ayogera gwe mugambe buga nti yatuuka ku siteegi muba naye mumutwale mutabika. Kubanga omuntu buli lwagga nti mulokole obviously aba yagwa eddalu. Yesu nyamba sandabala Mukama kwagayiridde ebyombigoba oyo taba mulalu. Katonda wa kika ky'ogusinza nga bumuggulira. Baba bakola ki? Bagwa eddalu. Kakati mwe abalalu mutoba mutya n'abalalu mu bagundi bwe baalukuka. Abantu balalu balokole bali ku ddagala ly'ebutabika. Naye timwagala kukola ki? Kumanya teriyo kintu kirina mirembe nga jjajja n'otula wano bw'oti n'oteekako akabani n'osinza. Ani yali akugobye musinzizo? Ani yali agamba nti genda oleete akakadde? Simanyi genda oleete kino. Omanyi kati gw'alinamu sebo Katonda nkwenga gw'alinamu kati tunda ekibanja. Bakusuubiza ekibanja mu ggulu buli alokoka, naye ebyabwe babigula wano ku nsi. Bantu ba Katonda bweza. Nalwa mu bwavu naye obwavu buluma. Nalwa mu bunaku naye obunaku buluma. Nalwa mu kubikkirira abantu, nze njogera mazima. Omanyi nze kakati njogerako bitono. Gavumenti eno tukuume bulungi. President Museveni olina otukuuma kubanga tuli mu nsi yaffe. Si ewaawo? Alina otukuuma kubanga tuli mu ki? Naffe ne tuwa emisolo. Kumwe waliwo atawa misolo. Buli kyoyambadde awo kikola ki? Kiwa omusolo. Tuli mu nsi yaffe, obudde butuuse. President ogambe nti ab'obuwangwa n'ennono
gwe weko meeting enamugongo n'abawadde 5 bano abasiraamu n'abawadde 5 bano n'abawadde bwe bati buwumbi nno bw'ayogerako si miliyoni naffe nga bw'obyogera twagala okulirayo olunaku nti ab'obuwangwa n'ennono n'abawadde obuwumbi 5 awo tujja kutuula ku mmeeza emu naye teri kulonda fesi tugenda kulonda mugende mulonda ebintu byammwe naffe katudde ku mutonzi waffe yasalawo kubanga basawo n'abanyabo njagala okubabuulira nti tuludde okwetuuma amannya ne weegulira akamotoka ne baka nti ojjumba akolera gavumenti n'okeera n'obeera n'abantu bo n'obakuŋŋaanya ne mbeerawo ne bagamba nti bakolera gavumenti basebo ne banyabo ffe situkolera gavumenti ffe tuweereza Ssewamala bantu ba Katonda bweza ffe tuweereza Mukama Katonda waffe wabula abakozi abali mu gavumenti Ssewamala ababanja emyaka 4 gy'abakuumidde mu buyinza nga ye abaleeta mu buyinza kati mulina kye bumuwadde ebigambo ebyo byogera omuntu amanyi kyakola ki kyayogerako byogera omuntu amanyi kyayogerako kati musinze Mukama Katonda wammwe mulwanirire ezzadde lyammwe munyweze Tondies Face Choir teri agenda kubayamba agenda okubayamba jjajjammwe omulimu gwa Jjumba oyo abaga nti Jjumba abawadde ki egyo musiba kati mwali agadde mbaweki sembawadde saavisi kubanga nze kyenaawadde ani akimpa waliwo omuntu abuuza kakati ate bya gavumenti ayogerako byaki yesi ekibinja kyenkulembera kirowooza nti mwe munninyisa ennyonyi ekibinja kyenkulembera kirowooza mwe mungulira emmotoka zentambuliramu ekibinja kyenkulembera abantu batuuka okulowooza saavisi eno nti NRM no nedda bweribeera tuli bannyonnyola nga mulina kye mutuwadde tibatuwadde tomulaba oyo alina kyanoonya fe baava mwaka gwa 16 basitula bamaze endagaano y'olwenda basitula amasabo gaffe agaali emiryango kagwa gateekako okuwa emisolo gava emiryango bagazza emmanju bagajja emmanju bagatwala mu lusuku batandika okutta bajjajja baffe bonna bakigaanira babateeka mu makomera bwe bamala okukola ebintu ebyo byonna baleeta mu mwaka gwa 52 baleeta etteeka lye bayita Witchcraft Act etteeka ly'obulogo ffe tuli balogo wano olwaleero osobola okukolera mu gavumenti eno nga timulina na tteeka libatwala balaga timuliiwo kubanga muli balogo Witchcraft Act naye nga ffe twalogaani abasiraamu bwe basoma edduwa ya ruhuya ne bagisoma ne bagiteekako ne kamulali baba bakolaki tibuba bulogo obwo omulokole bw'asiiba mu bayibuli naga nti nsiibira gundi ajja kusenguka edduuka eryo abatali mu kuloga omukatuliki bw'agenda n'asaddaaka abatali mu kuloga bassebo ne banyabo ffe situli balogo ffe tulinzikiriza mukyuse ekiteeka kyammwe ekya Witchcraft Act mukikyuse biiru eyo ekyuke bassebo ne banyabo ffe situli balogo biiru eyo bw'eneekyuka ejja tutuyamba okwegatta ku gavumenti yammwe ne kati tugiriimu kuba mutuyita balogo gamba muno nti enkuba yakyuseemu kubanga bassebo ne banyabo njagala bategeeza okwerwanako kwaffe teri agenda kutulwanako ffe tulina okukola ki ate mukwerwanira mulina kusumulula bwongo ebyenjogedde obadde obimanyi taata onookolera otya mu gavumenti nga bakuyita mulogo bwe bakutwala okusimba eddagala mu trespass bwe bakutwala okunaaza ennyumba y'omuntu nti trespass ate nze nembeera trespass omulokole ali ku kkubo ali ki mbadde Bungereza waliyo omuntu ali ku kkubo kale genda e Rwanda waliyo omuntu amulira njiri ku kkubo genda e Rwanda wano nsi eri wano mu Africa waliyo amulira njiri ku kkubo bava Rwanda ne bajja wano genda e
Rwanda olabo baali abulira giri ku kkubo. Ekkanisa nga zino zirimu na bulletproof. Tibakkiriza na ddoboozi lyemuyigiriza kufuluma bweru kutataganya bali mu malwaliro. Okiraba ne muttira ensi yaffe ne mugufuula ogusi ensi etandikirwako Pearl of Africa omugali va Nile okuva wano okugabira ensi yonna. Ffe tuli waggulu w'ensi, ffe tuyina Katonda, ffe baganda ba Katonda. Ne muttira eggwanga ly'omutonzi ne mulidde omukanya tudde wano tubasekerere tubeyagaliremu mutwewaana kubanga Jumba yeetaaga emyaka mingi ku nsi. Nkola ki mu kisi kya kitange kino ekyafa? Entambi zirisigalawo. Otegedde namugandi naye Ssaabakabona yayogera ki? Namugandi yayogera bw'ati kuba njogerera mu kamera zino live bonna kwe bali era bonna babiwulira na wano we tutudde we muli mudde mugambe president aterese eggwanga aterese eggwanga tukole bye tukola nga birabika. Kale naffe tubeeko ka privilege akatono ke tugabana ku ggwanga lyaffe naye ne tukolera mu kutya omanyi ndi musawo wa kinansi munange ate bananga ndi musawo ne bw'oyita n'olubuga emukono munange ndi musawo kakati ndi musawo omusawo ne bw'agenda okuziika abeera mabega ne bw'akola ki omusawo bamuyita oracles bw'atabeera mu nsi yalanga ebirijja ebiribaawo n'ebiriddawo ye kabona abonekerwa obw'omwoyo yoyo yasigalawo okwogera n'omutonzi w'ensi naye n'oleeta faaza mu kabona atamanyi bwe baloota atazaalanga nako ng'oyo kabona waani. Omuntu n'atambula n'agenda n'akwata omukazi omwami n'omukyala n'abagatta n'abateekako empeta nti yeyo gye balikogonaizinga mu gavumenti nga tawasangako gwe n'ogamba nti eggwanga lye tulimu kyokka n'osanga abantu nga beeyita baprofesa nga bali mu ggwanga lino naye nga n'omuntu abateekako empeta bagamba balina diguri baasoma agenda mu bufumbo mu kikolwa kya kuzaala na kubuulira baana na balenzi kyokka amugatta tamanyi wadde peti y'omukazi kabaka n'abazungu. Basimu ne bannyabo mwekaabireko muyinza oga nti Ssaabakabona awolokosa naye ddala mwekaabireko. Mukole ki? Omwana n'avaayo ku social media naga nti nanti taata omanyi anko gundi bwe yalowooza nti yamuwa amawulire yalowooza nti yawa maama amawulire anko gundi munange taata esasi tilyamukwata lyakwata anko gundi mwana we yamuwako obujulizi. Naye gavumenti ffe tuyina poliisi ekibuye ewandegeya tuyina sided quarters tuyina semwayi tuyina ki naye ojja giwulira ng'enoonya ejjumba kubanga ayogera amazima mujje munone. Bantu ba Katonda bweza waliwo ebintu bye muyina okwetegereza ng'abantu abasumba balina Yesu si bakiri emmundu mubawazaaki. Abasumba balina Yesu emmundu mubawazaaki maganduula. Lwaki Yesu tabakuuma? Bantu ba Katonda bweza ekyo kyetaagisa omuntu ogenda Makerere, kyetaagisa okuleeta diguri, kyetaaga ogenda mu palamenti emmundu muziwa abakuuma ddembe. Onkwasa bulungi civilian Jumba Lemaani wa bulijjo olw'okuba alina ssente emmundu omuwa yaaki. Kitegeeza bw'anaafuna amunyigiriza ku mukazi we kulannama ng'amudde. Mukitegedde bulungi? Basebo ne banyabo, please government wake up. Wake up. Tusobole okutaasa bannayuganda. Ate n'ovaayo n'oyimirira Kololo n'ogaa nti neetonda ebizibu ebibatuuseeko. Tereeza otwetondera tukole ki? Ssaabakabona tobaddeewo. Jumba lubo waligawesa watambula n'ogenda e Bulaaya abantu bakwetaaga mu service. Sijja mubadde mwetaaga ndobokanye.
kyokka buli lunaku mwagala nveeyo. Chumba ayogera ku kiku gavumenti bwe nsirikamu wiiki 2 kati ndowooza wenaareemu kati basebo ne banyabo wakusirika naye ebinyiga byonna tuba tubikola ki tubiraba. Abantu bo ne batambula okuva e Kenya tikubanga bakkiriza. Kale bagambe nti mwe abatambula okuva e Busia mufune ekigo kiri awo ekitwala Busia Namugongo mumukulizaawo. Omukulembeze oyo ambeka abantu bo naye ne bajja ne bafiira ne mabira tibazze kulamaga batambuza bigere. President olaba Ssaabasajja Kabaka olaba okati nze mbakulembera mbaagala nnyo. Omukulembeze kuteekawo nkola nti omutonzi atugamba kusinza bwati omutonzi atugamba kukola bwati. Omukulembeze oteekawo nkola. Bantu ba Katonda bweza so si kuwa muntu ssente oteekawo nkola. Bantu ba Katonda bweza ti abasajja bano bajigiriza nnyo abakazi. Noddira poliisi n'ogiteekako ofiisi y'abaana bakyala ey'amaka n'omanya n'enkola okitegedde bulungi. Omulwadde bwajja wano anyigirizibwa nogagwe kabona nyanja tuula ku mulyango gwendugwa tuula wano. Omulwadde ono agamba kiti ajajja ninamu kasanvu. Abantu n'obawa saaviisi ki ennungi. Omukulembeze ateekawo nkola so si kuwa bantu ssente. Kino Salimu Sale okuwa abayimbi ssente okubakola ki eggwanga lirabireko Nigeria lirina copyright. Abayimbi bawe copyright balye ku biyiiye byabwe. Kigwe full stop toba wanguzi gwe bawe copyright balye ku biyiiye byabwe. Mungu asiza bulungi. Kuteekawo nkola era nze nalina enkola ey'okuzimba amasinzo n'engamba gaaki. Ekkanisa bafaaza olumana wamala okulokoka abasumba Pentagon ne zigaana bonna ne badda wano tujja kukozesa ebifo ebyo tubisabiremu. Bantu ba Katonda bweza bassebo ne bannyabo nkola. Omuzadde mu maka oteekawo ki? Omusajja ewaka oteekawo maki? Gavumenti erina kuteekawo mateeka tugigondere naye tukole ki? Buno obululu buli bumeka. Olowooza buli ku social media buli bumeka. Abantu bali bameka. Abantu mubalaba balina abasirikale ku lw'okutulugunya abantu abalala. Mukitegeedde bulungi? Jumba omusanga alina abasirikale abamukuuma kubanga atulugunya abantu abalala. Abantu bemulaba nga bawagira gavumenti babeerawo ne boogerera gavumenti kubanga gye bayitamu okutulugunya abantu abalala. Nze sigenda boogerera mukyusa system mbogerera. Ebyo bye bimpisa empologoma ya Ssewamala. Kubanga Ssaabasajja Kabaka Mwanga mwe yasinziiranga n'afuga ensi ye n'awaŋŋanguka n'agendako ekooki n'abaga nti bannaye mumpe ku basirikale ne bagaana kubanga omuzungu atuuseeyo. Okuva edda nedda waaliwo abantu be bayitanga gavumenti eno mbuuza nti batya resistance movement. Waaliwo ba resistance kati nze ndi resistance bone. Waaliwo abawakanya kati Kabaka Mwanga wadde bamuwaŋŋangula ne bamuggyako eggwanga lye ne gye yeebase talina mirembe. Nange wadde munaakola bye mukola oba temubikoze sigenda kuwummula paka nga mulese nga bwe mwaleka Abakatuliki, nga bwe mwaleka Abasiraamu, nga bwe mwaleka abalokole, nga bwe mwaleka abantu bonna nga n'enzikiriza eno mugirese nebeera independent. Ne balekera awo tumanyira ogenda okuwandiisa abaana. Omwana talina linnya lya ddiini muli banzikiriza kimu. Talina linnya lya ddiini mu kompyuta tajja kugendamu. Onkwasa bulungi. Ate ffe bannannyini nsi nga n'ekitya tumanyira nti omutonzi waffe yasalawo kyokka ng'ekifo ky'okwogera mu Luganda ayogera mu Luwalabu. Abantu mbaleka abachwezi babeere bachwezi, abasoga babeere basoga, abalugwala babeere balugwala nga Mukama Katonda bwe yabakola ki? Bantu ba Katonda bweza kakati Kabaka Mwanga olunaku lwa Kabaka Mwanga twogererako bigambo bya buzira.
twogererako bigambo bya buki kubanga gwe twogerako olwaleero musinzo tuli ku muki kumuzira bantu bakatonda bweza twogera ku muzira kubanga ne betwogererako gwe bayita omukulembeze abeera overseers ng'asobola okutunula emitala n'aleetera abantu ababiki ebirungi njagala babuulira amawanga mangi nga gali wano kumpimpi kale katugeze eggwanga ng'ery'e Rwanda bayita mu buzibu balina olutalo lwe bayita entambala era battiŋŋana ne bakola ebintu bingi naye omukulembeze waabwe munnange bamutrainingira Uganda era yali akulira security one ekyo mukimanyi ye yakulira security one 10 years nga Kagame yakulira security one yes n'agenda e Rwanda nga Rwanda yenkanankana kirowooza n'ekirowooza kisinga okunyirira 20 years genda oyite e Rwanda oyinza okulowooza nti oli mu ggwanga ddala kubanga yateekawo enkola omunyalwana muga nti faano ogenda mu Amerika ga nti eggwanga eryange lyerisinga omuga nti tambula ogende wali ku luguna ga nti ewange we wasinga alinga munya gumugamba bw'oyokya ennyumba guyingira mu nju nti ekibi kinsanga mwange okwasa bulungi n'otunuulira social media omwana omuwala n'ayimirira ku social media n'avuma n'awemula n'ayogera buli kimu n'okeera ku makya mu advisor wa president kati ly'oggwanga ki agenda ku muliraano e Rwanda bavuma abantu n'etteeka lya social media nga weeriri buli kintu kyonna abakazi ne babeera ku social media nga beeyambula bweyambuzi abantu ne babeera ku social media nga bamuwa mitwalo 10 okuvuma Jumba alyoka akwata ekirala abantu ne babeera ku social media ng'ekigendererwa kyakusanyawo maka g'abantu kyakusanyawo baana baffe betuzaala kyakuwemula ne mugamba eggwanga lirina eddembe ensi y'abaddugavu yateekebwateekebwa bwetyo bwe yateekebwateekebwa Brian tugiteeke kwani President please wake up mukwasa bulungi social media teekebweko amateeka tuzimbe eggwanga lyaffe ttuufu tugiyisizeeko ebigambo ebituufu ebigambo ebiwemula tubimanyi abo abavuma abantu ku social media nga babavuma ebbinika ani atagimanyi gwe basomesa wali omuntu n'okwata akasimuko ng'omulimu gwo gwakuvuma muntu kubanga baja ani ayogedde Jumba leave him oyo mukozi wa president leave it what from above ffenna tuli bannayuganda e Rwanda teri munyarwanda asinga munne talimu ne bwaba president bw'aba ayingira abamala mwazi kubanga leteeka ensi erina okuddamu amateeka n'enzikiriza eno y'amateeka saavisi etandika ssaawa 6 bwe ziwera tembuuza nti bano babadde ki tebannatandika tulina okusaka akabaani waliwo ayinza okufaano nga takataddeeko ensi etambula n'amateeka siina kigendererwa siina muntu gwe saagala gavumenti yange munkwasa bulungi nga nawe bweri eyo n'omulala bwali eyo tufa gavumenti tefa kino kitongole ffe tufa eggwanga tuliyita mu isi naye gavumenti tekola ki naye abaana bano betuzadde bagenda kuyitamu batya bajjajja singa nze nakulampemula ekasakala gye nabeera nga singa ndinamu wano naye eggwanga ne libeeramu abavubuka ab'emyaka 23 ng'alina okuwasa omukazi wa myaka 5 nga gavumenti olaba ate n'ogamba nti olina rep nti barepinga mwana muwala gwoba okola kyatasobola gaidinga bantu bo nti omuto wabula twaleeta libate ey'okusirwaza abantu bantu bakatonda bweza omanyi tulina freedom of worship freedom eririddawa waliwo eggwanga baliyita Congo
eggwanga lya Congo njakadde mbawe byokulabirako nga mbaweera mu Africa. Eggwanga lya Congo osanga omusajja ng'alina emmotoka Land Cruiser ya $8,000,000 naye ng'ava mu nnyumba ya ssubi, naye nga mu lujja waliwo emmotoka mmeka kubanga sisitimu yafa, asima gold n'angiraawo n'atunda kyokka wanaagula amabaati azimba ennyumba ennungi n'amatafaali tayekola ki talinaawo. Eggwanga lyafa sisitimu. Kaka n'osanga nga bonna baguze ebizigo, bonna abaami n'abasajja omulimu gwabwe gweyerusa. Bwe bamala okukikola bonna abaami n'abakyala mulimu gwabwe kizigo kweyerusa, ne bazina loketo ne bayimba lengala be baleeta wano okuba endongo. Eggwanga ne balifuula lyabadongo kati lyandobokana. Kati wano mu Uganda buli alemererwa ayingira kuyimba, buli alemererwa ayingira kukola ki akubayo buyimba bubiri nakati gwokutte gwoppa eyo iti nekola ki. Njagala mutegeera bulungi eyo hiti n'erinnya waggulu. Bwe mala okulinnya waggulu ne badda ku social media ne bakola ki ne zireetera shiba nakati nze nina kweyambula, ne zireeta omulala nti nze nina kukola bwenti. Kakati n'osanga nga ne manager akutte agati weeyambule osigale bwereere mu kapati ako we balaba gundi maama w'abaana waasalira munnange ke kaleeta abawagizi ng'enduulu bakuba gwanga ki n'osanga nga daka place and private part bwe bantu ba Katonda bweza baani abalina okutuyamba. Eteekwa kubeera gavumenti neteekawo amateeka ye system nti jjumba wadde osabisa abantu mu nzikiza y'obuwangwa n'ennono naye tobuuka emigolola. Abantu bano ba gavumenti bakwate buki, muddeeyo mu bisomesa abaana bammwe, muddeeyo mutegeeze abaana bammwe abali ku social media. Tunoonye enkozesa gye tugikozesa, mugambe nti Ssaabakabona yagambye tulekeraawo okuvuma abaki, kubanga naffe tujja kuvaako waya tukwate eddamula eno tujje tuzibakuba emitwe n'okubaloga tubaloge. Era njagala babuulira mmwe abali ku social media mmwe, nze munnumbe naye waddeyo omuntu omwalumbe mukazi wange ekyo kikwate buuti, waddeyo omuntu omwavume Ssenkakula nama ku social media ogenda kuntegeera. Ddayo kikole. Gavumenti bwe batekola tegenda kwekolerako. Gwe ddayo kwate Ssenkakula nama omuse ku social media omuvume n'abaana baffe abato ab'emyaka 4 ogenda kuntegeera nzaani. Genda omuvume ogenda kundaba. Abagenyi abo mubawe ekkubo bajje batereko sewamala akabaana. Bantu ba Katonda bweza omuntu akuvume naye aleme kuvumira mukyala. Basebo ne bannyabo omuntu yenna gwe bw'obanga oli mwami wano nga bazannyira ku mukazi wo naye nga tosobola kulwanirira mukazi wo oba toliiwo. Tusabye okulaba maama jangu wenuudyangu. Bantu ba Katonda bweza nnyo. Kale abazzukulu mwetuulira awo tusanyuse okubalaba, tusanyuse nnyo ewe bali bakulembera. Bantu ba Katonda bweza mwebala okuweereza, mwebala emirimu. Kale olwaleero olunaku lwa Kabaka Mwanga tulwanirire obuzira bw'ensi yaffe. Si yewaawo tulwanirire obuzira bw'obuwangwa bwaffe. Olina kubeera jjajja w'abaana naye ng'omanyi ebyafaayo. Mukitegedde bulungi? Olina kubeera mukulembeze wa Bwakabaka naye ng'omanyi obwafaayo, ng'omanyi obwakabaka bwo. Kyemuga nti ebigambo bye njogedde si wabbaffe Ssaabasajja Kabaka kitiibwa. Kyogamba ebigambo bye njogedde si wa pulezidenti wa ggwanga kitiibwa. Naye ayogera obubi. Abantu bonna munnange, abantu abali mu ggwanga
mubalaba prime minister bw'atazina n'akola bw'ati mumanya nti prime minister yakoze ekyo naye ng'ate prime minister wa ggwanga oleke kutukolera bintu bya bikolobero mu ggwanga lyaffe abali wano nga muli bakozi ba gavumenti muddeeyo munnyonnyole pulezidenti entegera ya Ssaabakabona n'ebigambo bwe muli mpita nja kubongerako n'ebirala nina n'ebirala bingi ebyokwogera ne pulezidenti nga nkutudde mu maaso ebyokugamba kuba nze sirina njagala ligase ekyo kyendi mukola emyaka basabo ne bannyabo genda kuweza emyaka 47 ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi ogw'e11 omwaka guno ngenda kuweza emyaka 4 emeka ngenda kuba nsigaza emyaka 3 ku social media kyovula twateeka omukutu bwe bayita Nono TV ne batumma amayengo tugandika sa social media tujja kulaba tujja kukolagana n'Abamerika twegulira data kyoga ati batuwulira ne tuteekateeka omukutu gwe bayita SK7 Media Sewamala Musoke n'emyoyo 7 ye SK7 Media ne tuteekeko omukutu gwe bayita Ssaabakabona Museum bantu bakatonda bweza emikutu egyo gibeerawo era ffe sitwetaaga bamawulire ayagala amawulire agaffe galina gye gasangibwa ku mikutu gyemmenye puroguramu zino zonna zenkoze tizikwetaagisa kuleeta mbega live yonna egenda kubaayo olunaku olw'enkya ku Nono TV ku mikutu nga bwengimenye wegenda otunulire ebigambo byange timutemamu basobole okutegeera kyenagambye timutema bantu bakatonda bweza genda ku mikutu gyaffe kwata essimu yo teekako data genda osome ebintu byonna bye twakola bikuyambe ffe wano tuteekateeka bakulembeze oddeyo teeketeke sinze seeta oddeyo teeketeke sinze mukono ogenda oteeketeke sinze kannabulemu ogenda oteeketeke mwaluwa ng'ojja mu bigambo byange nga Ssaabakabona emyaka 3 bwe giggwako sigenda kuddamu kutunula mu kamera nze ngenda kubeera wano mu kusinza nga ntudde wali mu ntebe nga nzija kuteekako kabaani ngenda kuba n'okuyigiriza sikyayigiriza kati ebigambo ebyo bye balikozesa kubanga sikyakyuka mpaka lwe ndigenda mu ttaka timuddamu kulowooza katugende ewa Ssaabakabona ku kino atuwe ku yintaviyu eyennamugongo togitegedde ey'Ekabaka Mwanga kubanga twali bakusinza lwakusatu nembaleka mumale kuva mu mbizi zammwe mumale kudda mutuule bafaaza mubeere mu bigo nga musobola okufuna meseji eno mubuteekeko bwebatuulemu muve ku buddu bw'abazungu n'okuwasa muwase ebyo bisisita mubiwase bantu bakatonda bweza bawona obuddu batulekera abaana babazaalemu abaana bategeere nti okugatta omuntu esiteyinza kunyumira nga tolina mukazi tesobola nabo babazaala kubanga bayibuli ega nti muzaale mwale ate bazaale bagende babbe ebintu by'Abakatuliki batwale ebyapa babbe ssente babakuumira mu kigo basobole okukola obuddu baweereze bali okiregedde babasibira buddu obadde ogamba nti baself trades cause program ya self trade timunagita mugite abantu bagirabe babafuula ba self trades nakati abazungu bakyasuubula abantu naye bakusuubula okkiriza kyova olaba nti abaana bonna be battidde Buwalabu bwe bavudde wano ne babatuga bonna be basudde mu ddungu wali olabyeyo Omuwalabu omusibe mukomera atakwe ng'omuddo kubanga bakujja wano nga bamaze okuteekateeka nti bagenda kujjamu ensigo gw'ogenda kukola naye ng'ate ogenze kuwa Muwalabu nsigo okitegedde kakati ne osayininga bw'omala okusayininga n'otuuka n'ofiirayo mu kufa ne bakutwala ne bakuziika mu kibira emirambo egimu gidde emirala tikikola ki ate bwe gudda tosumulula baleeta kibokisi kisibe baleeta kibokisi kikole ki kisibe abaana baffe bafiiridde Buwalabu
kati ensuubula y'abaddu babagula mwekkaanyiza. Mukitegedde? Eyo yensuubula y'abaddu. Amawanga gaffe gakyatwala abaddu. Sisitimu yekyuka nti twali ku 1G ne tugenda ku 2G ne tugenda ku 3G ne tugenda ku 4G kati tuli ku 5G. China eri ku 10. 5G njogera ku netiwaaka yo gw'alina essimu ng'ekyali ku 2G oba 3G nga wagigula emyaka 3 emabega bw'oteekamu akantu kabeera kenyoola bwe kati tedduka ne baka nti essimu yange eri siro kubanga eri ku generation yawa y'emabega. Kati nze ndi ku generation eriko kuba ntambula n'omutonzi. Okitegedde? Ebintu bya Ssaabakabona byayogera nga byanjawulo kubanga ndi ku network eriko ntambula n'omuki n'omulembe. Era buli mwaka gwakwata essimu nga Tekino buli mwaka olina okugula endala. Ekyo kifune ng'okijja ku nze. Era bweweza emyaka 2 tova wa makanika kubanga network yaggwako olina kibokisi mu ngalo. Mukiragadde bulungi? Network yaggwako olina kibokisi. Essimu yange tekyagenda oba yajjula oba yakola bweti. Noonya generation. Ne bw'ogula ya layisi gula generation ekola ki? Eriko. Buuza ku bantu aba IT kubanga bakikola olw'okuba babasuubula ng'abaddugavu tebasobola kwekolera simu zaabwe, tebasobola kwekolera kintu kyonna. Bakolera omwaka gumu $40 n'omwaka oguddako weeye $40. Omuzungu waliwo eyeebuuza wano lwaki tebasobola kutuleka bayita mu madiini okukolesa sisitimu zammwe bajje batwale golodi wammwe batwale amafuta gammwe batwale ensi yaabwe bakunyunyuute osigale nga bw'oli. Abaddugavu bwe mutabaawo omuzungu tasobola kukola ki? Kubeerawo. Kati muli baddu babasuubula nga bayita mu bakulembeze abatukulembera. Mukitegedde? Kakati tugamba abatukulembera katubawe tubayambe kubanga baddugavu bava mu ffe. Naye mu kubawa nga naawe omuddugavu olina ki? Eddembe ery'okwetegeerera. Muntegedde bulungi? Kubanga ffe situsobola bagoba katubawe naye nga naffe tukola ki? Twetegeerera. Kakati kyova olaba nti olwana gwe kyogamba Abanyarwanda bo si baddu naye kale mu buddu bwabwe akasiika abwe kanyirira. Okitegedde? Naye wano otambula mu nfuufu buli kimu n'okikola emmotoka naife ebinnya tosobola kukola yo ne bakugamba genda mwasambulinga emmotoka baleeta ziwedde mu China yatufuga yakola bwati kwegane tuvulungutanira mu buddu nga n'ogusiigwa ffe gwongera kwonooneka. Kale katubeere baddu tulongoose ekibuga. Okitegedde? Tugambe nti kale wadde Ssaabakabona ayigiriza atuuse leeti naye atuwulidde. Okiraba? Naye wano obulako wadde koga nti yiwa yadde esingako wakiri tewali. Mukitegedde bulungi? Kakati kye tugamba tutereeze sisitimu tudde ku generation eriko. Ebyo tebasobola bibabuulira teri mukulembeze wabula baga nti sabira Yesu fukamira. Kakati ebintu ebyo bwe bimaze okujja bakunyigiriza obeere mulokole ng'olaba abalokole gye bali ewali eddembe. Naye ng'obujulizi bwe baleeta bwa bubbi. Sente ze beerangirirako nti balina emmotoka za bulimba. Kyova olaba bw'olaba yawadde obujulizi olwaleero wa bugingo enkyomusanga wa kakande abamusasule. Okitegedde? Bw'aba yawadde obujulizi luli osanga abugjeeyo kuba bamuwadde emitwalo 10 ate tezirina kye zikola ki? Enkyomusanga ebisiyaga ng'eri ali wagundi. Mukitegedde bulungi? Kubanga sente ze bamuwadde naye wano ani gwe tukaka nti weerajjajja obujulizi? Wali? Ani gwe tukaka nti jangu yanjula emmotoka etaliiyo. Kati bagenda mu bondi ne bajjayo emmotoka ne bazipangisa ne bagiyimirizaako oyo aweere ejjumba obujulizi Jumba asobole okubba mu bantu. N'abasawo be mulaba ku TikTok ebyo bye bakola amamotoka ge balaga sigaabwe.
batandise okuyiga enkola y'abali ey'obubbi. Bantu ba Katonda bweza kakati gw'omulaba Jumba avuga emmotoka 5 za miliyoni 5 miliyoni 3 naye nga enkola yakuba kuŋŋaanyamu. Kitegeeza nti naffe ab'obuwangwa n'ennono musigaziza omuntu omusaaba kabona n'abantu abatonotono naffe era tutandise enkola ey'obubbi tukoppa mu nkola ey'abalokole kati tuzze no buwangwa na nnono omuddugavu n'abula gy'addukira. Bikwasize ennaku kati nkola oyina kunoonya nkola ekuleeta otuule ne ssaaba kabona oyina kunoonya nkola ekuleeta otuule n'oyo omuntu omukwasa bulungi. Kati omulwadde ogenda w'omuntu ayina kulaga mmotoka, omulwadde ogenda w'omuntu ayina kulaga maka malungi, omulwadde ogenda w'omuntu ayina kulaga biraalo bya nte. Ffe twabikola nga tubikola influence okulaga abantu baffe nti bw'osamira otereera kati ate buli mufere avaayo kyakola. N'alyoka akuteerako ekigambo ekigambo nti Ssaaba Kabona tojja mulaba. Tiwamulabye ewange abo ffe tubakolako. Tuwakoze bwoti kati ne mugenda ne muggwerayo ne usanga abaana abali ebuwalabu abali ku ssimu agaweereza emitwalo 15 wano tukumalemu obukko wano weereza ssente zino tukole bwe tuti mu nkola ey'ekifere. Obujjajja bwe butyo si bwe bukola. Ffe twabikola okuteekawo influence eya leadership. Basebo ne banyabo mwe munsangako ku kiwungandagula mutera okundaba wano nga nsinkana abalwadde. Kale bwe mujja mu lubiri luno mulimu enkola ey'obubbi yonna gy'oyinza okka nti wano waliwo enkola ey'obubbi. Kati abasamize bakozesezza enkola ey'obubbi bajja eri mu bulokole bawa obujulizi obutali butuufu. Balaga amaduuka gundi ono yazimbye edduuka namuwadde edduuka naye nga tiririyo. Namuwadde ettaka beetoololerawo mu bantu n'entandika okukwatamu abakkiriza timulaba namubiru namuzimbidde ennyumba etaliiyo. Timulaba Kabonandugu oyo yaguze emmotoka ettaka nze nali mugulidde so Kabonandugu jjajjawe yamugulira ettaka kuba Kabonandugu oyo n'emyaka 45. Basa mbadde musuubira omuntu w'emyaka 45 nga talina waasula. Kati gwe lwaki ogamba nti Lubaale yamuwadde? Yakola Lubaale yakubeera tannasamira n'akola edduuka ku Bululumu n'akola edduuka mu Kikubo ng'asuubula Nairobi. Oyo yali munaku. Taata we yali omusuubuzi w'emmwanyi asinga mu Buddu enfamire yali nnaku. Kitegeeza bw'otereeza Lubaale oladde balina omukisa gwabwe. Mukiragadde bulungi. Kakati Jumba ayimirira mu maaso n'ateekayo Kabonandugu mulabi mwana namusamiza agaggawala mumulabye bw'okola Lubaale naye ng'amutaddewo ng'akanyebo okubbirako abantu abalala. Basebo ne bannyabo nina ennaku ennene gye siyinza nakunnyonnyola nga ntudde nammwe. Naye ate n'olaba abantu nga babonaabona kyova olaba oŋŋamba jjajja njagala okuwa obujulizi mpa ku muzindaalo ne kugamba nedda kubanga abantu baba balowooza munange byenkola. Mukiragadde bulungi. Kati basebo ne banyabo bajjajja b'abaana abali ku mikutu abali ku TikTok mulagule mulange naye timukoppa nkola ya kirokole ey'ekifere. Njagala kufundikira ebigambo byange kubanga bibadde bya buzira lunaku lwa Kabaka Mwanga ate ndabye abagenda okansirwa. Buli wenzija wano bayimbiramu ennyimba 2 olunaku olwo lwa birthday. Nsaba sankisi mutandika olutegeka Kabonandugu Maama Nantebe. Essinzizo lyaffe ndowooza tugenda kubeera luli twali ku New Club Obligato kati nalabye wano kozi mzee Magala we yakoledde wabaddewo La Bonita. Nalabye La Bonita ng'erina entebe ki nungi njagala mugendeyo nga management. Essinzizo lino mbatadde nga mpeze emyaka 47 tujja kubeera amatikira gaali malungi. Maama Nantebe y'ensonga lwaki nasoose okuyimiriza. Nabadde nkwebaza enteekateeka ne management gye wakola nayo mu bukofiira mu t-shirt
abaana nabalaba yongeramu training twongere okutereza essinzizo lyaffe lino